Webukeredde ncha y'olwaleero nga yo ate weekend yatambudde bulungi oboolyawo mu lubiri side eri wetwogera ku State House side eri Magere wa Bobi Wine ne banne abooluganda that family Sentamu family bate ebyabwe si birungi n'akatono ddala weekend eno yennyini gye tulimu family yaguddemu entata bwe bafiiriddwa omu ku bakulu baabwe. You remember bwe twogera ku family ya Bobi Wine tuba tutegeeza ba Mick Wine tutegeeza ba Eddie Yawe tutegeeza Chairman Nyanzi Banjo Man Dax Vibes all big artists and big names oboolyawo mu Uganda wano kutasobola isa maaso nga togogeddeko. I don't know family yafiiriddwa oboolyawo bano unless other families nabo babadde oboolyawo balina abantu abatabadde nnyo mu mawulire nga balala bwe bali bwe twogera ku family y'amayanja oboolyawo naye badde yeetwala eryawo nti Humphrey Mayanja yakamala okufa of recent. So ne family eno nayo ya Bobi Wine bafiiriddwa omu ku bantu abadde abakunavu mukulu waabwe abadde agezaako olabika nti ayimiddewo ng'empagi waga mu family eno. Mukyalo ono yafudde bamuyita Nakyonyi Dorothy. Nakyonyi Dorothy oboolyawo nabadde wa luganda lwa Bobi Wine era nga wankizo nnyo mu bulamu bwa Mick Wine. Mu mboozi ya Bobi Wine singa atandika okunyumya enkolaganja babadde n'omukyalo nolabira ddala nga abadde so staunch alina ne watuuka time n'agamba nti mu kaseera bwe baali nga buli kimu kiganye omukyalo ono yabeerawo nnyo yayimirirawo nnyo okulabika nti bakula n'okulabika nti basustaining okulivinga till today. Nakyonyi Dorothy ono yavudde mu bulamu bw'ensi olunaku lwadde lwaggulo ku Lwomukaaga andowooza ku ssaawa nga nyaawo obudde nga bukyawo ku makya Dax Vibes awo tandikiddawo natandika okugamba naye twagenza olaba ne Mick Wine naye Kenya ataddeyo obubaka bwe bumu obulaga nti aboolyawo family afiiriddwa omuntu abadde fundamental nnyo. However busy schedule ya Bobi Wine bweri newankubadde nti ali busy nnyo mu kaseera akafaanaganako bwe kati wabula yatekinze part ayabadde kituntundu era y'omu ku baasooseewo ddala wali mu kuziika okulaba enteekateeka zigenda ttambula zitya kyetaagisa okulabika nti ayiwawo omubiri. Y'omu ku bantu batera kubeera nnyo mu bifo bimu nti tojja mulaba wano nawali wabula ku mulundi guno yakitaddemu nnyo amaanyi okulabika nti abeerawo ku lw'okuziika mwannyina ono yavudde mu bulamu bw'ensi. Kyannaku Mick Wine ataddeyo ng'akaaba amaziga ng'alaga nti oboolyawo baviiriddwako omuntu abadde ow'amaanyi ennyo abadde fundamental ogezaako okulabika nti abalera ng'abaana abakuza nga bo abaluganda aba Dax Vibes okulabika nti family agikuuma wamu omukyalo Nakyonyi Dorothy. So enteekateeka eziri mugenda mu maaso saidi eri eggomba amaka ga Bobi Wine ne baganda be eggomba gye bazaalwa eyo amaka gaabwe saazi nekiri mugenda mu maaso kirabika nti enteekateeka z'okuziika bazikwasaganyiza bulungi nnyo nnyini ddala nga bola ebifaananyi bye bitaawo ku screen eyo omukyala gwe njogerako Nakyonyi Dorothy oyo yavudde mu bulamu bw'ensi weekend eno kitegeeza nti ye Kyagulanyi Ssentamu ate weekend eno nti yamutambulidde bulungi yadde n'akalo. However much mu kaliba y'emu lwandooza lunaku lwakuna ku Lwokuna nga tugenda kire kikeesa Olwokutaano ojjukira nti waliwaawo empeera yaliwaawo omukulu Bobi Wine yavaayo n'agezaako okulabika nti ate ayambalira speaker Anita Among bubi nnyo oluvannyuma lwate okumuteekako envumbo. Envumbo eno oyogerwako abasajja bano abazungu bagenda ne bagiteeka ku muntu singa bakulaba nti olina by'okola mu nsi yo okuva mu nsi yo naye nga birina bye binyigiriza abantu abalala bimalako emirembe. For example atujjukira wano Kayihura saga za Kayihura zaabeerawo naye bamuteekako envumbo ne bamugamba Kayihura tukyagala kuddamu kula ng'olinye mu nsi zaffe tukyakiriza bakuteekako envumbo eno tosobola kufuna visa tosobola kufuna gukintu kyonna kyonna kigezaako olaka nkikulinkinga ku nsi ezo. Okusinziira ku bigambo bya Kayihura ye yalaga nti obulawo tekimuli atalina business muzaakolerayo n'ebirefanaganako. So mu mbeera yemu Anita Among naye bamutaddeko envumbo era nga takikyakirizibwa kulabika nti asitula ekigero ogenda olinnya mu nsi ziri ez'abasajja bali ez'amalirayo ddala. Si ye yekka obula n'abalala waliwo abadde ku list aba including naye of course atwogera nnyo ku Anita Among because ya standing out ya sounding ennyo. Omunnayuganda yandowooza nti lwaki abantu nga bano ebikonge eby'amaanyi bandibadde bafaayo nnyo okulabika nti envumbo eno agikositalinga ng'ekyamaanyi bwe beera ng'eteekeddwa ku muntu nga speaker abagikositalinga nti olw'ensonga nti abamu ku bano nno ba government officials famire zaabwe ezisinga ziwangalira amawanga gano ge twogerako nti bateeka katugeze Bungereza bw'eteeka envumbo ku Anita Among kimukosa kubanga alina business ez'enjawulo ezirwaningira eyo mumamga tukyaddamu kulabika nti ojja olinnya mu nsi zino baba ne business ez'enjawulo zebagezaako kulabika nti bakwasaganyizaayo abaana baabwe bangi gye bawangalya. So kino kimukosa nga ye omuntu ava tuba tukitwalanga ekintu ekiright. Wano Bobi Wine yavuddeyo n'asinziira n'agamba nti basajjamu abazungu mwali mwalwawo dda nnyo envumbo eno yalaba nga tekimaana bumazi ne Museveni kennyini kigwana okumuteekako envumbo. However much Museveni basobola obutamuteekako envumbo kubanga oli mukulembeze wa ggwanga alina right of
travel aina rights ezimukiriza ogenda mu buli nsi na bice bifanagana ko biri so kasazi mu kaseera mwali ali basobola kulabika nti bamuteekako nvumbe eyo ava match Bobi Wine yavule naye namwambalira naga nti speaker yeka wabule nevu bade bagiteeka ku bantu abala bangi nnyo kubanga tibakoze okulabika nti babbe by'abana Uganda abingi nnyo nyini dante kibageza kulabika nti bagenda ebintu bye babbe wane by'abana Uganda babikusa bitwali gye bali ya sete zaabwe eri so baseball trend kwetuli gemoli agagenda mu maaso ku side eri ate ya Bobi Wine ekisooka ekigenda mu maaso nti katali mu kufiira of course mugamanyi na yafudde so katali mu kukungubaga embeera si nnungi side era bali mu nteekateeka z'okuzika side eri eggomba amaaso ogendayo batuuseyo dda of course olunaku olwaliro kibadde kijjobi kwetala kudde eno nteekateeka z'okuzimwa abala nalabya abooluganda bano abalina kibayoleseze kyankutte ku yesolida n'obumu bwe bakozesa bonna okulabika nti beegattawo mu kaseera akanako okulumirirwa olabiranga dda nti bonna bali wamu Dax Vibes waali Mick Wine waali Banjo Man waali okujja gwe sinnalaba yegundi oli Chairman naye namulabyeko bonna abasinga obungi olwo mu family ekuŋŋaanya Irene Kayemba bonna bali wamu mu kaseera akanako akazigizigi so bibigenda mu maaso ebyo baseball trend kwetuli ensonga z'omukulu Bobi Wine nga bwe zimidde mu kaseera kano